Ku bugenyi bwaliko mu Uganda akulira Lions Club mu nsi yonna Party Hill olwaleero alambudde amaka ga Bless a Child Foundation agalabirira abaana abalina obulwadde obwakookolo Makerere Kavule mu Kampala mu nteekateeka zaaliko okulambula ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa aba Lions Club wano mu ggwanga. Amaka gano galabirira abaana abasoba mu 50 abalina obulwadde bwa kookolo ne bazadde baabwe nga Paata yaniriziddwa abatwala ekifo kino abakulirwa Brian Walusimbi n'abalala bamulambuza ekifo omukumi bw'abaana nga Walusimbi atubuulidde engeri gye balabirira abaana bano ne bazadde baabwe. Twatandika twakalabirira abaana basukka mu kumpi emitwalo 2 bayise mu mikono gyaffe, tubawadde emmere aw'okusula, transporti, tulina n'essomero mu mayumba gonna ge tulina. Byonna bino ebintu tubewera bwereere. Wabula Walusimbi alaze okutyawo olw'abazadde abalwawo okukebeza abaana baabwe okumanya we bayimiridde ku bulwadde bwa kookolo ne batuuka okubaleeta nga bali mu mbeera embi ebaviirako oluusi abamu obutawangaala n'ebikozesebwa byagambye nti balina bitono ddala. Tufunyeemu obuzibu obwo kulaba nga baana batini nnyo abawangula buno obulwadde nga tekyandisobose okulwadde okuwona, naye lwakuba abantu batuuka nga budde buyise ng'obulwadde bukuze. Kulira Lions Club mu Uganda Benon Katate ayogedde ku buyambi bwe basobodde okukola eri amaka gano omuli okuwaayo ssente emitwalo gya $7 okulaba nga abaana bano bafuna obujjanjabi. Amaka gano agapangisa nga bwe mulidde ebyetaago by'okukozesa nabyo bingi, naye alina n'ekizibu ekineneko eky'entambula. Olaba nti omwana azibwayo mu ddwaliro oba atwalwa ku baasi n'adda waka. Kati ffe nga Lions twewaddeyo okumufunira granti oba sapooti eya $7.5. Asabye abantu abalina emitima emirungi okubeegattako okulaba nga bayamba ku baana bano. Nsaba nti twekolemu omulimu, tukole ebibiina oba tuyingire ebibiina ebiriko nga Lions bwe tukwatirawamu ebintu birongooka. Pat asiimye aba Lions Club ba Uganda olw'akaweefube gwe baliko obw'okuyamba abatalina mwasirizi. Quite often when we travel, Greg is asked to speak about service projects we've seen. And both Greg and I have spoken about the work that's going on here through Texas Children's Hospital, Global Hope, Mulaga Hospital here, Lions supporting and partners coming together. Okusooka aba Lions Club bano bakungaanidde ku Hotel Africana mu kiro ekikeesezza olwaleero okwetaba ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okuyamba abatalina mwasirizi, era abamu abawaddeyo ssente baaweereddwa ebirabo nga Kataate bw'annyonnyola. Kola fundraising tulabe tukwatirako oba tuwaayo ekyaffe kye baatusalira ku foundation eno etukwatirako nnyo ku bintu ebitusinga amaanyi nga clubs. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.